Buli mwaka ekitongole ekiteekerateekera eggwanga ki National Planning Authority kifulumya alipoota ekwata ku mbeera z'abantu eya bulijjo okuggyayo ekifaananyi ekituufu ku mbeera abantu gye bawangaaliramu okusobola okubateekerateekera. Kati alipoota efulumiziddwa olwaleero eraga nti mu kiseera kino ku bannayuganda obukadde 45,900 bannayuganda ebitundu 7.3 ku buli 100 bali wansi w'emyaka 30 ate ng'abalala ebitundu 5 ku buli 100 baana abatannaweza myaka 18. Alipoota eno egamba nti abantu ebitundu 57 ku buli 100 batuusizza emyaka egikola kyokka ng'abavubuka ebitundu 5 ku buli 100 tebalina mirimu ate nga tebali mu ssomero oba okutendekebwa okw'engeri zonna. Alipoota eno era ekinogaanyizza nti obulwadde bw'omutwe bwongedde okweriisa enkuuli wakati w'omwaka ogwa 2021 ne 2024 nga kakati gulinnye okutuuka ku bitundu 7 ku buli 100. Mu alipoota eno kati ku buli bantu 4 omuntu omu atawanyizibwa obulwadde bw'omutwe nga kitegeeza nti ku bantu obukadde 45,900 abali mu Uganda abantu obukadde 11,447,015 bawangala n'ekirwadde ky'obwongo awatali kusosola baana bavubuka oba bakadde. Ekisinga okweraliikiriza nti abantu ebitundu ebisoba mu 9 ku buli 100 abalina obulwadde bw'obwongo tebafuna kuyambibwa kwa ngeri zonna. Dr. Juliet Nakku akulira eddwaliro ekkulu ery'ebutabika erijjanjaba endwadde z'obwongo atubuulidde ebimu ku bisinga okuvaako ekizibu kino okweyongera. We need more services to rehabilitate people who are struggling with alcohol and substance abuse. Mu kiseera kino eddwaliro lino likubyeko bugule olw'abalwadde b'emitwe era Dr. Nakku n'asaba okwongera abasawo b'emitwe mu malwaliro ag'enjawulo okwetoolola eggwanga lyonna Butabika asobole okufuna ku buweerero. The National Referral Hospital at Butabika as we speak is full beyond the brim. It's not even full to the brim. It is beyond the brim. Minisita w'ebyobulamu Dr. Jane Ruth Aceng agamba nti ekizibu kino buli bwe kyeyongera enkola y'emirimu eziŋŋama ebyokusoma bifaafaagana amaka gasattulukuka n'enkulaakulana y'eggwanga ekonziba. Human capital development cannot be achieved while mental ill health is rising. When the mind is unwell, learning suffers, productivity declines, families break down, violence escalates and communities lose hope. Ate ye minisita omubeezi w'okuteekerateekera eggwanga Amos Rugoloobi agamba nti gavumenti egenda kuteeka essira ku kwongera ku bungi bw'emirimu mu ggwanga ate n'okutereeza engereka y'emisolo ku bantu abeetandikiddewo emirimu abantu basobole okuyambibwa. Economic exclusion breeds psychological strain. Prolonged unemployment weakens social identity. Underemployment suppresses income, confidence, and aspiration. Youth who remain disengaged for long periods are more vulnerable to crime, substance abuse, and social instability. Christine Brokers ow'ekitongole UNFPA mu Uganda agamba nti n'okutulugunyizibwa okwesigama ku kikula ky'abantu kwetaaga okulwanyisibwa kubanga kimu ku nsonga ezongedde ku bulwadde buno obw'emitwe okweyongera mu bantu. Gender-based violence is significantly correlated with heightened and pervasive risks of severe psychosocial distress among survivors. 54% of married women aged 15 to 49 report that they have experienced physical, sexual, or emotional violence by a husband. Ebirala ebireetedde ekizibu kino okusajjuka ly'ebbula ly'abakugu abajjanjaba endwadde z'obwongo mu ggwanga ate n'ebyuma ebikozesebwa obutamala mu malwaliro. Akulira ekitongole ekiteekerateekera eggwanga ki National Planning Authority Dr. Joseph Muvawala agamba nti okwaŋŋanga ekizibu kino eky'obulwadde bw'obwongo kigwanidde buli kitongole okukola obutaweera kubanga bwe kitanogerwa ddagala eggwanga lyolekedde embeera enzibu. Move from a reactive treatment to prevention embedded in education, labor, and community systems. Second, integrate mental health into primary health care through structured task share. Third, decentralize early detection by leveraging the village health team and community health extension workers. Fourth, utilize digital mental health backbones for screening
counseling, support, and referral pathways. Mu mwaka gwa 2021 Uganda yafiirwa obuwumbi bwa shilingi obuwerera ddala 434 olw'ekizibu ky'obulwadde bw'omutwe nga ku zino obuwumbi 137 bwasaasanyizibwa mu kugula eddagala n'okujjanjaba abantu ate obuwumbi 696 ne zifaafaagana olw'abantu obutakola nga beetozirana n'ekirwadde kino eky'omutwe. Ng'ekizibu kino bwe kitanogerwa ddagala ng'obudde bukyali we tunaatuukira mu mwaka ogwa 2024 eggwanga lijja kuba lifiirwa obuwumbi bwa $4 obuwerera ddala 4.5 buli mwaka. Gerald Damulira, Agafeeyo, Spark TV.